Full figure onvumidde ebbanga ddene buli kyenjogera nonyingirira nompemula nokola buli kimu naye nyongera okujjukiza tolina kyommanyiiko okujjako okumpemula. Njagala okujjukiza ebintu bisatu bino wammanga wino w'omutembeeyi wasiiga Geoffrey Lutaaya enziku n'emuluma okufa. Olwo olubuto lw'olimba nti lwavaamu olubuto Geoffrey Lutaaya yalukuggisaamu nga talina kugamulabisa na kiziringiti. Full figure buulira abantu lwaki ennaku z'omwezi 15 obeera mu ddwaliro oyina ekirwadde ova amasira mu busolo buli 15 ogenda mu ddwaliro. Kadoma ow'Amalula family ye yakusiiga ekyo ekirwadde. Kyova olaba bwe ziba ziwera 15 feesi yeefuukuka n'ebanga ennyuma w'empisi. Abagenzi munansonyiwa obbaga Kadoma gye yakusiigira ekyo ekirwadde ku aya. Munansonyiwa obbogerako abagenzi Martin Yangume. Obeyonveeyo full figure olimba abantu nti Flower mwana wa dokita we mwagenda ebugoloobi ku ddwaliro mujjeko DNA twasanga nga omwana si wa dokita. Era nkomawo ne wino w'omutembeeyi njagala onneesonyiwe ojjanjabe ekyo ekirwadde ekikulumya obusolo n'ekyakufaananya kityo kubanga wali tofaanana otyo. Wazimbulukuka wenna olinga enteema z'okuzaala. Onvumidde ebbanga ddene naye kati njagala okukutegeeza nti nze nange sirina kyenfiirwa we kuba kwewemula tugenda kwewemula we kuba kutuukayo tugenda kutuukayo. Kati kwegamba nkukooye njagala ojja obuulira abantu lwaki buli 15 obeera mu ddwaliro. Kadoma w'Amalula family yakuleka akusiigisiza ekirwadde ekikutonyeseeyo wansi wenna owunyaawunya. Ne bana ba TikTok juzi yatugamba bamutwale ewa Salimu Sale ne mufuna kaloogi yakusanga obunyemmana. Ani gw'omanyiira gwe kyakula sajja. Jangu obuulira abantu engeri gye weekulukunya kasolo kasimpoke ne weeyiwamu amazzi. Abaana bonna abajjeko DNA tomanyi na tata w'abaana naawe omanyiira. Biki byogenda kati nze okuŋŋamba gwe kisiraani gwe. Full figure nkukooye tugenda kwabika tukomeyo okujjako ng'onneesonyiye. Batonzirira gwe kisiraani gwe. Geoffrey Lutaaya yawona ekinjiriiti olimba abantu nti olubuto lwavaamu ng'omaze omusiiga enziku. What are you talking about gwe? Mazigwe kiki oyinza okuŋŋamba nze? Olw'okusirika obadde olowooza nti nkutya buli kanaku. Kiki ogenda ogamba abantu wano wajja n'otunyumiza muganda we yakuzinaani yakuvunaana nti bulaza wange yanzinanga yankozesanga. Era naawe oli mukwata. Full figure onvumidde ebbanga ddene buli kyenjogera nonyingirira nompemula nokola buli kimu naye nyongera okujjukiza tolina kyommanyiiko okujjako okumpemula. Njagala okujjukiza ebintu bisatu bino wammanga wino w'omutembeeyi wasiiga Geoffrey Lutaaya enziku n'emuluma okufa. Olwo olubuto lw'olimba nti lwavaamu olubuto Geoffrey Lutaaya yalukuggisaamu nga talina kugamulabisa na kiziringiti. Full figure buulira abantu lwaki ennaku z'omwezi 15 obeera mu ddwaliro oyina ekirwadde ova amasira mu busolo buli 15 ogenda mu ddwaliro. Kadoma ow'Amalula family ye yakusiiga ekyo ekirwadde. Kyova olaba bwe ziba ziwera 15 feesi yeefuukuka n'ebanga ennyuma w'empisi. Abagenzi munansonyiwa obbaga Kadoma gye yakusiigira ekyo ekirwadde ku aya. Munansonyiwa obbogerako abagenzi Martin Yangume. Obeyonveeyo full figure olimba abantu nti Flower mwana wa dokita we mwagenda ebugoloobi ku ddwaliro mujjeko DNA twasanga nga omwana si wa dokita. Era nkomawo ne wino w'omutembeeyi njagala onneesonyiwe ojjanjabe ekyo ekirwadde ekikulumya obusolo n'ekyakufaananya kityo kubanga wali tofaanana otyo. Wazimbulukuka wenna olinga enteema z'okuzaala. Onvumidde ebbanga ddene naye kati njagala okukutegeeza nti nze nange sirina kyenfiirwa we kuba kwewemula tugenda kwewemula we kuba kutuukayo tugenda kutuukayo. Kati kwegamba nkukooye njagala ojja obuulira abantu lwaki buli 15 obeera mu ddwaliro. Kadoma w'Amalula family yakuleka akusiigisiza ekirwadde ekikutonyeseeyo wansi wenna owunyaawunya. Ne bana ba TikTok juzi yatugamba bamutwale ewa Salimu Sale ne mufuna kaloogi yakusanga obunyemmana. Ani gw'omanyiira gwe kyakula sajja. Jangu obuulira abantu engeri gye weekulukunya kasolo kasimpoke ne weeyiwamu amazzi. Abaana bonna abajjeko DNA tomanyi na tata w'abaana naawe omanyiira. Biki byogenda kati nze okuŋŋamba gwe kisiraani gwe. Full figure nkukooye tugenda kwabika tukomeyo okujjako ng'onneesonyiye. Batonzirira gwe kisiraani gwe. Geoffrey Lutaaya yawona ekinjiriiti olimba abantu nti olubuto lwavaamu ng'omaze omusiiga enziku. What are you talking about gwe? Mazigwe kiki oyinza okuŋŋamba nze? Olw'okusirika obadde olowooza nti nkutya buli kanaku. Kiki ogenda ogamba abantu wano wajja n'otunyumiza muganda we yakuzinaani yakuvunaana nti bulaza wange yanzinanga yankozesanga. Era naawe oli mukwata.